ekyo kyennyini ekiri ku mutima gwo osobola okukolera ddala ekyo n'okijjamu ssente oba n'okijjamu kwegamba okubeerawo mu bulamu ne famire yo ekisinga obukulu n'okifunamu emirembe kasita kibanga ekyo kiri mu mutima gwo ng'okyagala okikola era okyagazisa n'abalala nga tekirumya bulamu ekintu kyonna wabula tokitunuulira n'ogamba kino kintu kya wansi okugeza oyinza okuba nga omanyi okusika kabalagala ng'omumanyi bulungi ng'era osuubira nti osika kabalagala awooma era ayawukana n'ow'abalala yenna era gwe ng'okkiriza kwogende ewa kabalagala awo basobola omulya era ne bamwagala kuba gwe omumanyi wa njawulo okiwulira munda mu ggwe nti mu butuufu olina ekyenjawulo bw'osika kabalagala kubanga olaba omutegeera bw'omutunulira bw'oti olaba olina ebirungo by'osobola okuteekamu n'abalala batateekamu nga gwe okiwulira munda mu ggwe nti ekyo ekirabo Katonda akiyina nga gwe oyagala kimu obeeko ow'omutundira abantu bajje bagule balabe enjawulo oyo ekyo kyennyini munnaye togaa nti muli mutono wabula olina kwebuuza bwebuuza nyinza nti okusiika kabalagala mu kifo ky'ekibbo ekimu n'ensiika ebibbo 10 olunaku osooke weebuuze bani abanaamulya era naamutundirawa oluvannyuma lw'okwebuuza ebibuuzo ebyo Mukama agenda kuleeta ekirowoozo ng'ayita Mwoyo Mutukuvu kijje munda mu ggwe mu mutima gwo akulage ekkubo kubanga Mukama y'aba yatwala obudde n'akuteekateeka n'akutendeka n'akwagazisa ekyo n'akuteekamu okuyiiya okw'enjawulo eri ekyo kino nkikozesa nga kyakulabirako naye nga okikozese eri omulimu gwonna gw'owulira munda mu ggwe gw'oyagala ng'owulira osobola okuyita mu mulimu ogwo n'obaako enjawulo gy'okola mu bulamu bw'omuntu yenna ogwo omulimu gwennyini osobola okugukola ogwo omulimu gwennyini ojja kugukola we guba nga mu mutima gwo mweguli kubanga katugeze okumanya okusiika kabalagala kiyinza okuba nga si kyekikulu naye ggwe okwekkiririzaamu nti kabalagala gw'osiika wa njawulo kuw'abalala era okkiriza nti asobola okukola enjawulo era okkiriza nti otwala obudde ne weetegereza birungo ki by'oteekamu gwe kennyini n'olyako n'owulira kugamba olabe nti okola kabalagala asinga ku balala bonna kino ndeeta nga kyakulabirako naye gwe kennyini kino okiteeke ofune ekifaananyi ky'omulimu gw'okola oba gw'oyagala mu mutima gwo weebuuza enjawulo ki gy'oyinza okukola omulimu ogwo n'ogulungiisa n'ogwagasa n'abalala ne gukwawula ku balala abakola emirimu gye gimu era bw'otunuulira obulamu bwo gy'ozooyita okiraba nti Katonda azze akutendeka mu kukola omulimu ogwo kubanga ensonga lwaki njogera kino kigenda kubaako bwe kiyamba eyo kigenda tuyamba okusobola okwezuula mu bino bye tuwulira osobola okubaako ky'ojjamu okusobola okwezuula ki kye tulina okukola mu bulamu okufuna emirembe n'essanyu kubanga okufuna enseko kirala n'okufuna essanyu mu mutima n'emirembe nakyo kirala n'okufuna ssente kirala n'okufuna essanyu n'emirembe okuva mu ezo ssente nakyo kirala kati njogera ku kwezuula ekyo Mukama kye yakuteekamu mu nsi muno kubanga oluusi tuyinza okugamba oba omuntu n'agamba oba oyagala bugagga ne oba bya bugagga naye nga bw'oba oyagala bya bugagga kirungi otunule eby'obugagga ebyo kwegamba ekintu bugagga gwe okitegeera otya kuba Mukama alina obugagga bwe yakuteekamu era bwe yateeka mu buli muntu yenna ngera obugagga tulina bulaba bwe buti obugagga tulina bulaba nga katugambe olina bulaba nga etterekero ly'amagezi n'okumanya n'obumanyirivu mu mulimu gw'oyinza okufunamu ssente kyekyo kye tuba tuyita obugagga ekyo etterekero ly'okumanya l'obumanyirivu kwegamba okuba munda mu ggwe ng'olinamu obumanyirivu n'okumanya okw'enjawulo mu mulimu ogumu gw'osuubira nti ddala omulimu guno ngumanyi nnyo era ngwekakasa era ngwagala ate njagala n'ogwagazisa abalala obwo bwe bugagga bwo nga ne mu mutima kikulimu
nga ne mu mutima kikulimu ngera omulimu ogwo osobola okuvuganya n'abalala mulimu gwe gumu naye gwe n'oba wanjawulo mu mulimu ogwo nga ke kamu kabonero nti ddala Katonda ekyo yakikuwa obuvunaanyizibwa bwe yabukuwa okole enkyukakyuka mu kitundu w'oli n'awakwetoolodde ng'oyita mu ekyo ekirabo Katonda kyaba yakuwa. Okukoppa abalala n'olaba omulala kyakola n'okoppa tekyalibadde kibi, naye oyinza okuba oyo gw'okoppa ye mu bulamu bwe Mukama gy'amuyisizza n'abantu bamusinkanyizza azze amuteekateeka okukola ekyo kyennyini omulimu gw'akola, nga naye bw'onaakoppa okolenga ye tekijja kusoboka kuba ggwe gy'oyise kugamba okutendekebwa Mukama gy'akuyisizza bw'akuwadde obumanyirivu ate buyinza okuba nga buli mu kintu kirala, ng'ono gw'okoppa Mukama yamuteekateekera emyaka okukola ekyo, nga nawe olina ate kwezuula mu ggwe kiki Katonda ky'azze akuteekateeka wa gy'oyise mu mutima gwe ki ky'osinga okwagala era ky'omanyi era ky'oyagala okukola mu nsi muno okole enjawulo kw'abo abakwetoolodde ne mu kitundu kyo. Bw'okola ekyo kyennyini Katonda kyeyakuteekerateekera okukola, mazima ddala olunaku lumu omuntu omu ajja kwimuka agamba eddala oli wanjawulo mu mulimu ogwo oba mu ekyo ky'okola, oli wanjawulo mu bizinensi eyo, era omuntu omu ajja gamba mazima ddala kino kirabo Katonda yakikuwa okuva eri Katonda, kubanga Katonda aba yakuteekateeka okukola ekyo. Era nga kamu kabonero kolabira nti ddala Katonda yakuteekateeka okukola ekyo, bw'okola omulimu ogwo ofuna emirembe mu mutima, ofuna n'obumativu, owulira nga oli mukkufu n'ekyo ky'oba olina. Era ekirabo kye kimu ekyo osobola okikosa wano ku nsi ate ng'ojja kikosa ne mu ggulu okuweereza Mukama, ng'ojja kikosa ne mu ggulu, nga wano omulimu gwennyini gwe badde bakulabiramu ne mu ggulu ogenda kuba okola ogwo, nga togukola kufuna ssente wabula ng'ogukola olw'ekitiibwa kya Katonda, olw'okubunyisa okwagala kwa Katonda mu ggulu, ng'okikola ng'oweereza abantu ba Katonda ne Mukama Katonda ng'oyita mu ekyo, era n'abalala bonna nabo nga be bajja okuba, kubanga ne wano ku nsi tulina ebirabo, era ku nsi waliwo ebintu eby'enjawulo olw'ebirabo Katonda bye yateeka mu mitima gy'abantu, mu myoyo gy'abantu. Olwaleero osobola okuba ng'oyambadde bulungi olw'okuba Katonda alina omuntu gwe yawa ekirabo eky'okuteekateeka engoye ezo. Leero n'obeera ng'olina entebe ennungi mu nnyumba yo, kuba Katonda alina omuntu gwe yawa ekirabo eky'okukola ebintu ebyo ebibajje nga naye kyayagala, ng'era ekyo kyakola. Kati naawe Katonda alina ekirabo kye yakuteekamu eky'enjawulo ky'osobola okuteeka ku nsi kuno, ng'obulamu bwo gy'oyise yonna kwe kuteekebwateekebwa Mukama kwe yakuwa. Ne Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali kuno ku nsi yali mubazzi, olw'ensonga yakula ne Yozefu nga babajja era mubazzi. N'olwaleero abo abanaabeera mu ggulu mujja kulaba nti Mukama waffe Yesu Kristo ebimu ku birabo by'asinga okugaba agaba ebibajje, ye kennyini yabikola n'akikuleetera n'oteeka mu nnyumba yo, nga kirabo yekirina wano ku nsi yakikozesa ate ne mu ggulu, ate nga yasigala alina enkolagana ye ne Katonda, ng'era ekirabo ekyo tekirumya bantu wabula kitwala ensi mu maaso. Ate kiraga ne kwegamba kubanga jjukira twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, Katonda mutonzi. Kati mu ekyo ekirabo oyitamu Katonda ayitamu ggwe n'atondawo ebyo ebitabaddeewo abantu bye balabako omulundi ogusooka nga babirabidde ku ggwe. Wozuula ki ky'olina okubeera mu bulamu oba omulimu gw'olina okukola mu bulamu, gwegwo ogujja okukusembeza eri abalala era gwe gujja okusikiriza abalala okujja eri ggwe. Ogwo omulimu ekirabo ekyo kye kijja okusika abalala bajje eri ggwe kuba bajja kulaba ekyenjawulo. Naye okuzuula ekyo ekiri munda mu ggwe tulina okutambulira mu kubeerawo kwa Katonda, tulina okusembeza Katonda. Gye tukoma okusembeza Katonda naye asembera kumpi naffe. Katonda w'asembera kumpi naffe bwe bukuumi. Katonda kitangaala, bw'osembera ekitangaala ekizikiza kigenda. Buli lwe tusembera Katonda ekizikiza ekibeera munda mu ffe kivaawo, omulabe ate ekitangaala avaawo.
ekitangaala ekyo bwe bukuumi bwaffe mu nsi ey'omwoyo. Bwe tuba tetutambulira wamu na Katonda, omulabe Sitaani kyangu okujja nabba ebirabo byaffe kubanga tetutambulidde wamu n'ekitangaala. So nga ate ekyo ekirabo Mukama kye yatuteekamu, Mukama ekirabo kye yakuteekamu kyetaaga obugumiikiriza kubanga oyita mu kutendekebwa. Mukama waba akuteekateeka obeere mugabi, Mukama ajja kuyisa mu mbeera olumwe ku njala, osuleko enjala, osiibe enjala nga emisana oleme kulya, oluusi n'ekiro oleme kulya. Sigamba nti Katonda aba akubonyabonya naye ng'akuteekateeka. Maaso eyo ate ggwe osanga alina enjala, obeera teweetaaga muntu yenna kunnyonnyola nti omuntu ono muwe. Katonda aba yakuteekateeka ng'omanyi omuntu oyo bw'awulira, era ggwe okwata bukwasi n'omuwa. Okwata bukwasi n'omuwa. Katonda waba akuteekateeka oleme kusalira balala musango, Katonda alina embeera gy'ajja okukuyisaamu, alina ebintu by'ajja okukuyisaamu ebikemo bijje bikuwangule, naye nga Mukama yakitegese. Ebikemo ebyo ne bikuwangula, katugeze kunywa mwenge. Bw'otuuka ekiseera Mukama n'akujja ku mwenge, bw'olaba omuntu anywa omwenge tomusalira musango, tomuvuma, togamba bw'oti n'omwogerako kino na kiri, wabula omanya nti naye waliko mu mbeera eyo, era omanya ye si yakikola, wabula waliwo dimoni emulimu emukozesa ekyo. Naye nga naye wamala okunywa waliwo essaawa wagamba naye oba ki ekimbaddeko, lwaki nkoze ekintu bwe kiti? Kati ekyo Mukama naffe akituyisaamu otuteekateeka. Kati w'omala okuyita mu ekyo oba tetoyinza kusalira mulala musango. Y'ensonga lwaki ebintu Mukama byakosa otuteekateeka tulina okubeera abagumiikiriza, tuleme Mukama Katonda mulabamu ate mu ngeri ndala embi ng'atubonyaabonya, kubanga eyo yennyini embeera gy'akuyisaamu n'olaba nga gwabonaabona, n'olaba nga ggwe Mukama gwe yeerabidde, eyo embeera yennyini Mukama gy'akozesa okuteeka ku ddaala eddako, okuteekerateekera eddaala eriddako mu bulamu. Eyo Mukama embeera gy'akozesa okuleeta ku maviivi ofukamire omusabe omugambe Mukama nzija mu mbeera eno, nga singa teba mbeera eyo tewalifukamidde ku maviivi kumanya Mukama Katonda wo eyakutonda. Mukama atuyisa mu mbeera ezimu otusomesa, okutuwa obumanyirivu, okutuwa obusobozi, ate naffe okubaako abalala betubuulira nti munnaye okuva mu kino olina okuyita mu kkubo weeriti. Ekyo kye tulina okukola mu bulamu era kye tulina okwezuula munda muffe. Omulimu gwe tulina okukola si gwa kulabirira bulabirizi famire zaffe ne tuba n'akasente ke tuwa abooluganda okulya okubeerawo, wabula n'okukola enjawulo mu nsi eno, mu bifo ebitwetoolodde, mu bantu abatwetoolodde, kubanga ebirabo bya njawulo. Ekirabo Mukama kye yakuwa olina okukikozesa, olina okwezuula munda mu ggwe. Mukama yatutonda n'atuteekateeka mu mbeera gye tulimu kati era nga we tulina okubeera. Mukama teyakola nsobi. Eyo yennyini embeera gy'olimu, ekifo ky'olimu olwaleero, awo bennyini abantu b'olimu, weewo wennyini Mukama yakutonda nga w'olina okubeera mu kifo kino. Teyakola nsobi era tugamba oba oli awo n'alibadde gindi, nedda. Mukama teyakola nsobi era kyakola akimanyi. Bwe tugoberera ebiragiro bye ne tubeera wamu naye, tusobola ate okwongera omumanya. Gye twongera okumumanya Katonda twongera okwezuula ki kye tuli era ki kye tulina okukola era ensonga lwaki yatutonda. Tujjukire Bayibuli etugamba mu Yokaana chapter 4 verse 24, Katonda mwoyo. Kati wali okirowoozezaako mbu olina okubeera omuntu ow'omwoyo? Era Bayibuli etugamba Yokaana ekisooka chapter 4 verse 8, Katonda kwagala. Katonda kwagala. Tulina okusembeza okwagala munda muffe, nga twagaliza abalala, ng'era tubaagala, nga twagala ne bye tukola, n'abalala abakola ebirungi nabo nga tubasiima, nga twolesa okwagala. Era ekyo kyonna nekyoba ogenda okukola oba omulimu gwonna kirina kusooka kubeera munda mu ggwe, nga tonakola kintu kyonna. N'olaba oli katugeze akoze edduuka, nga tonaba ggwe genda kukola edduuka eryo, lirina okubeera nga luli munda mu ggwe, nga walikoze dda munda mu ggwe, n'olibala buli kimu nga bwe kigenda okubeera buli kimu, n'obala ne we linaaba ligudde onaakola otya nga liri mu ggwe.
ensi yonna terina kyeyalabye kirina okubanga okisoose ne weezuula nga kiri munda mu ggwe wabula n'otakikola okulaga oli oba oli kubanga bwe kiba nga kiri munda mu ggwe newokola ekyo ne kigaana ojjukira munda mu ggwe enteekateeka zo ze walina era ekiri munda mu ggwe kisigala kikula wano abalala kibalaba n'ekigwa kiri kye wakola munda mu ggwe mutima gwe kisigala kikula era olunaku lumu oteekawo ekyo kyennyini ky'olina mu mutima gwe kye walowoozaako edda ekirooto Katonda kiyakuwa kabeere Katonda bwe yali atutonda tujjukire Genesis chapter 1 verse 27 Mukama yatonda omuntu mu kifaananyi kye ekyo kiri mu Genesis 1 chapter eri Genesis chapter 1 verse 27 wagamba Katonda n'atonda omuntu mu kifaananyi kye kati olaba omuntu bamaze omutonda mu Genesis chapter 1 kati ate Genesis chapter 2 verse 7 waga Katonda n'akola omuntu mu nfuufu n'amuteekamu omukka omuntu n'atandika okussa omuntu n'afuuka omulamu olaba Genesis chapter 1 wagamba Katonda n'atonda omuntu Genesis chapter 2 ate waga Katonda n'akola omuntu kati ekyo kyennyini kyoyagala okwezuula munda mu ggwe Katonda kyakutondamu nga tekinnaba kubaawo kisooka kutondebwa munda mu ggwe era ggwe oba okimanyi ng'era okimanyi bulungi buli kimu ekyetaagisa naye ng'ensi tennakimanya nga tekinnaba kubeerawo nga kiramu kirina kusooka kubeera munda mu ggwe kati bw'oba tonnakizuula munda mu ggwe ekirala kyonna ky'onaakola nga tekiri munda mu ggwe tekijja kuyimirira kubanga amaanyi Katonda gakwisaamu kimirizawo ga Mwoyo Mutukuvu gayita mu mwoyo gwo ekyo ekisooka ne kibeera mu mutima gwo nga tekinnabaawo n'okizimba n'okyagala n'okiteekateeka nga kiri mu mutima gwo kyekyo ekivudde mu mwoyo era kiba kivudde eri Katonda twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda era tulina kukola nga ye tulina okutonda nga ye ekyo kyoyagala okukola sooka okiteeketeeke mu mutima gwo era okiteeketeeke kikule nga tokoze ekyo abalala okulaga abalala wabula okoze okutuukiriza ekyo ky'olina mu mutima gwo kubanga ekyo ky'olina mu mutima gwo obumanyirivu n'amagezi n'okumanya mu mulimu ogusobola okuvaamu ssente obwo bwe bugagga bwo ensi ne weebeeramu olutalo n'ovaawo n'ogenda mu nsi endala ekyo kye walina mu mutima gwo ogenda nakyo era bagenda okuwulira ng'era okola ekintu kye kimu era toyinza kutuukayo n'ogaa kati oba nkole ki oli nagamba oba mutuufu oba ssente zino oba nkolemu ki mu mutima gwo obaamu ekintu ky'olinamu obumanyirivu nga Katonda yakikuwanga era gwe okola ekyo nga n'okola bizinesi eyo n'egwa omanye engeri gy'oddamu n'oyimirira ekyo ky'omanyi mu mutima gwo ky'oyagala okukola ensi yonna ne weenaagamba nti tolina kukola kino bajja kuviira ogendewo oba omanyi gy'olaga kati okumanya gy'olaga sooka okiteeketeeke mu mutima gwo kikule bulungi okizimbe bulungi bw'onaatandika okuba nga olina by'okola abantu tebajja kukubuuza ki ky'okola ojja bagamba kyenkola nkimanyi natuta obudde nenkirowoozaako nenkiteeka ne ku lupapula nenkiwandiikira kati kyengoberera kati ekyo kiba kivudde munda mu ggwe olwo Katonda aba akuyitamu okutondawo ekintu ekirala ng'obuvunaanyizibwa obwo Katonda yabukuwa era ng'ekyo Katonda yakiteekateeka yakumanya nga tonnabaawo kyekyo tusoma mu kitabo kya Jeremiah chapter 1 verse 5 Mukama yakumanya nga tonnabeerawo ye yakumanya yatumanya nga tetunnabeerawo era yamanya obuvunaanyizibwa bwagenda otuwa nga tannaba tutonda ye obuvunaanyizibwa bwo yabumanya era n'atutonda tutuukirize ekyo naye tulina okwekuumira mu ntegeka ya Katonda omulabe abe nga tasobola tubbako ekyo Mukama kye yatuwa kisoboka omuntu yenna okukola omulimu gwonna n'afunamu ssente era n'afunamu ettutumu nga naye si kuyitibwa kwe era nga si yenteekateeka ya Katonda ekyo kisoboka era omuntu ono asobola okufunamu ssente n'obugagga n'ettutumu naye ekyenjawulo tagenda kufuna mirembe mu mutima
tagenda kufuna ssanyu, ajja kufuna enseko naye si mirembe mu mutima, era omuntu ono tajja kufuna bumativu na kuwulira nti omutima gwe mukkufu. Ako kabonero nti ekintu ky'abaakola si kwe kuyitibwa kwe era si entegeka ya Mukama Katonda, era omuntu oyo talibeera mu mativu ne walifuna ekyenkana wa, ajja kusigala mu kutya okutaggwaawo, okweraliikirira buli omu. Naye bw'okola ekyo ekirimu okuyitibwako, akabonero k'osookera ddala okulaba ky'ekipimo eky'emirembe mu mutima gy'obeera nagyo. Essanyu libaawo nga liva mu mutima nga tolina nseko buseko wabula essanyu, era ekyo ky'okola Mukama akiyitamu n'akwata ku mitima gy'abalala n'atondawo ebintu ebipya ebireeta essanyu mu mitima gy'abantu, ebireeta essuubi n'okwagala, n'enkolagana yo ne Katonda yeeyongera ng'okola ekyo. Ate okukola omulimu n'ofunamu ssente si kabonero nti ekyo kyennyini Mukama kye yakutondera ky'olina okukola. Kuba oyinza okuba nga katugeze otunda ebiragalalagala ebitamiiza, ndeeta kyakulabirako, ng'era ofunamu ssente, naye nga tolowoozezza abantu b'obiguza bigenda bakolako batya, bagenda kukola misango ki, oluusi bagenda kutta abantu oba bo bennyini babatte oluvannyuma lw'okunywa ebiragala ebyo. Kati gwabitunda osobola okufunamu ssente, naye era munda mu gwe tojja kuba na mirembe, oli mu kutya, toli mu mativu. Kati kyengezako okulaga nti okufuna ssente mu mulimu ogwo si kabonero nti ekyo kyennyini Mukama kye yakutondera okukola, naye akabonero k'oba osooka okulabirako ekipimo ky'emirembe gy'olina mu mutima gwo nga toli mu kululunkana kwonna oba okutya, essuubi, essanyu, okwagala, omulimu ogwo gye guleeta mu mitima gy'abalala. Bw'oba ng'okyagala mu mutima gwo, oba mu mutima gwo ng'olina ekintu ky'oyagala wadde tokikola, naye ng'owulira okyegomba ng'okyagala, ng'era omutima gwo gukibeerako n'ebirowoozo, bwe kiba nga si kya bulabe eri obulamu, ng'era si kibi maaso ga Katonda, ojja kukikola. Mukama aba yakikuwa. Kobe nga tofunye kakisa kakikola wano ku nsi, ojja kukikola mu ggulu bw'oba nkolagana ne Katonda. Era bw'ojjira maaso ga Katonda n'otandika okuba n'enkolagana naye, agenda kuzuukusiza ddala ekyo kyennyini ekibadde nga mu mutima gwo, kuba Mukama ye abeera atulinda tujje gy'ali, azuukuse ebyo byonna ebiri munda muffe okusinziira ku ntegeka ye. Era buli kigambo kya Katonda ky'otandika okuwulira kiba kijja ng'amazzi agafukirira ekyo ekibeera mu mutima gwo. Bw'oba otambulira kumpi ne Katonda, ng'ojja obeere ne Katonda, ng'osembeza Katonda, ekyo ekiri munda mu ggwe kigenda kuba kifukirirwa, kisobole okukola enjawulo munda mu ggwe, olyoke ofune ekipimo eky'enjawulo eky'emirembe mu mutima gwo, essanyu, okwagala n'essuubi. Ebintu bibiri ebisingira ddala okubeera eby'omugaso ku nsi kuno, ebintu bibiri. Ekisookedde ddala kwe kukizuula nti weetaaga Yesu Kristo mu bulamu bwo, akole ebyo gwe by'otalinako busobozi kukola. Kye kisookedde ddala okukizuula, kuba kino omuntu okizuula buzuuzi nti neetaaga Yesu Kristo mu bulamu bwange, annyamba okukola ebyo nze bye sitasobola. Ekyo kye kisingira ddala obukulu, kukizuula nti omwetaaga Yesu Kristo. Bw'omala okizuula nti omwetaaga mu bulamu bwo, n'okkiriza Yesu Kristo n'ajja mu bulamu bwo, akaseera ko ng'okkiriza Yesu Kristo ajje mu bulamu bwo, gw'olaba oyogera bwogezi bigambo, naye omuntu ow'omunda, omwoyo gwo gukyusibwa gwonna gwonna, omusaayi gwo gwonna gukyusibwa, onaazibwa buggya. Malayikawo abeera naawe Katonda gwe yakuteekawo mu kaseera ako ng'okkiriza Yesu Kristo, agenda mu ggulu n'akomawo, agenda mu ggulu ko kujjaganya okubeerayo, n'abalabikira ab'omu ggulu ate n'akomawo. Feesi yo erabikira abantu b'omu ggulu, obayo n'ab'eŋŋanda abali mu ggulu ebalabikira. Mukama aba balaga kabonero nti owooluganda wuuno azze mu bwakabaka obw'ekitangaala, mu bwakabaka bwa Katonda. So wano ng'oyogera bwogezi bigambo, naye munda mu ggwe owulira ng'oyambaziddwa okwagala, essuubi, obulamu. Eyo y'entandikwa y'obulamu obupya n'okwezuula, kubanga ekitonde kiba kisisinkanye omutonzi waakyo. Bwe tumanya Yesu Kristo
ne tujja gy'ali kyangu nnyo okumanya lwaki yatutonda era kyangu nnyo okutandika okuyiga okuwulira eddoboozi lye obubonero bw'akozesa amaloboozi n'ebintu ebirala by'ayitamu okutulaga nti alina kyatugamba. Ekisooka kuba naga ebintu bibiri ebisinga obukulu. Ekisooka kukizuula nti weetaaga Yesu Kristo era n'omutwala mu bulamu bwo abeere omulokozi wo. Ekyokubiri kuzuula ki ky'olina okukola mu bulamu, kubanga omuntu nga tazudde ki ky'alina kukola mu bulamu ne waafuna omulimu gwasinga okwegomba mu bulamu bagumuwe oba ssente zasinga okwegomba mu bulamu ne bazimuwa obungi bwazo, era ajja kwebaka nga talina mirembe, talina ssanyu, nga si mumativu, atunule bw'ati ssente, agule buli kyayagala, ayambale buli kimu, alye buli kimu, asule mu nnyumba gy'ayagala, era awulire mu mutima gwe ng'alaba obulamu kwegamba alabe nga era waliwo ekibulawo, ng'alaba ebintu byonna si bya ddala, waliwo ekitali, waliwo era ekibulawo. Paka ng'okkiriza Yesu Kristo ate n'ozuula ki ky'olina okubeera mu bulamu, oba nga si ekyo oba ojja kusigala okaaba okaayana, toli mumativu ku mirembe paka olunaku lw'oba lw'oliva mu nsi eno nga toli mumativu, ng'osigadde olina by'otategedde. Ekikulu kukkiriza Yesu Kristo, ate womala omukkiriza n'ojja n'osembera naye n'otambula naye osobole okumumanya. Bw'oba totambula naye oba tojja kusobola kumumanya, ate oba kiba kijja kukuzibwalira okuzuula ki ky'olina okubeera mu bulamu. Mukama Katonda nga tannatutonda mu nsi eno yalina enteekateeka ey'ensi, buli kimu engeri gye kinaatambulamu mu nsi muno. Amanye ebifo ki, bantu ki abanaabeerawa, era okusinziira ku nteekateeka eyo n'atonda buli muntu ajje mu nteekateeka eyo, ng'ekifo waakuteeka abantu b'obeeramu bikwatagana n'entegeka ye gye yalina mu kifo ekyo. Ekitegeeza nti enteekateeka ya Katonda oba ekirooto kyaliwo ng'oyo eyaloota tannabaawo. Kati ekyokulabirako kye ŋŋamba kye kino, bw'oba ggwe nga ekirabo kyera Katonda yakuyita kujja obeeko omulimu gw'okola, katugeze obeere mubazzi, okole ebibajje ebirungi ennyo nga kiri munda mu ggwe, ekirabo Katonda yakikuwa, ekyo kyaliwo nga ggwe tonnaba kuzaalibwa, Katonda yakimanya nti kiribeerawo, olikola ebibajje ebyo. Kati Katonda n'ajja n'akuteekawo oggire mu nteekateeka ye, akuyitemu atondewo ebibajje ebyo oba okole omulimu ogwo. Ebirabo Mukama bye yatuteekamu byaliwo ffe nga tetunnabaawo. Ffe mu kujja twasinkanawo ebirabo ebyo Katonda n'abiyisa mu ffe naye nga byali mu nteekateeka ye. Katonda aweereza ku nsi abantu ab'enjawulo n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Omuntu kaabeere nga muweereza wa Mukama oba katugeze musumba, asobola okusabira omuntu n'akusabira n'owona, Katonda n'akuwonya. Naye olunaku olusembayo, ndeeta kyakulabirako, olunaku olusembayo omusumba ono n'ayimira mu maaso ga Katonda, Katonda n'amugamba sikumanyi, era n'amugamba agende mu Geyeena. Naye omusumba ono ayinza okugamba Mukama, nasabiranga abantu ne bawona mu linnya lyo, naye Mukama n'agamba simumanyi. Ekyo Yesu Kristo yakyogera. Naye nga Katonda yamuyisaamu obuvunaanyizibwa we, enteekateeka ye awonye abantu be bali. Kuba omuntu ayinza okuba bambi abadde asaba Katonda, atambuliramu ne Katonda, kati wajja wa pasita omusabira, Katonda yajja kuddamu essaalayo ly'omuntu amuwonye, si lwa pasita naye olw'enteekateeka ya Katonda gy'alina mu bulamu n'obuweereza obwo. Nga Katonda oli n'obeera kwegamba mu ofiisi gyakuteekamu n'otakola ekyo, Katonda ye ayisaawo enteekateeka ye. Kyengezako okulaga nti enteekateeka ya Katonda yaliwo, ffe tugize buzzi mu nteekateeka ye, yatuleeta atuyiseemu ebyo byagala okuleeta ku nsi. Ekyokulabirako kyenyinza okukuwa ekirala olabe bulungi kyenjogerako, omuntu ayinza okukula, katugeze omulenzi n'akula, n'akula n'afuuka musajja, n'atandika okukola. Bw'akola n'afuna ekirowoozo, nina okuwasa. Bw'alowooza kuwasa n'amanya kati nga sinnawasa, nina okusooka mpangisa ennyumba. Bwe naamala okupangisa ennyumba, nina okuleeta omukyala, era omukyala ajja kukola kino na kino. Eyo enteekateeka omwami agifunye, ayagala kuwasa. Kati bw'awasa omukyala wajja ewaka, omukyala ono alina okusooka n'azuula nti alina obwetaavu okumanya bbaawe abeere mukwano gwe. Ekyo omukyala alina okusooka n'akyezuulamu.
bw'amala okuzuula ekyo wamala okukizuula ekyo n'agenda maaso abeere n'entegeragana ebbaawe abeere mukwano gwe nga si bbaawe kyokka naye nga mukwano gwe bw'amala okufuuka mukwano gwe kijja mwanguyira okutegeera lwaki bamuwasa ne bamuleeta awo ewaka kati naffe mu bulamu bwe kiri tulina kusooka tuzuule obwetaavu bw'okusembeza Mukama Katonda bwe tumala okumusembeza olwo ate kituyamba okuzuula lwaki yatutonda era ki ekyenjawulo kyatuteekera mu nsi muno buli omu nga kinoomu ekyokulabirako ekirala kikino omukyala naye bamuleeta ewaka katugeze n'azaala omwana asooka n'azaala owookubiri n'afuna ekirowoozo n'agamba naye okusinziira ku ng'amaze okutunulatunula wamwetoolodde n'alaba alina abaana babiri emirimu gyeyongedde n'amanya nti kati waliwo obwetaavu beetaaga okufuna omukozi kuba ebintu eby'okukola ewaka bingi omukyala n'amanya beetaaga omukozi kati olaba omukyala afunye ekirowoozo ky'obwetaavu okubeera n'omukozi anaayambako ewaka naye ng'omukozi tannaba kujja kati ekirowoozo ekyo kyafunye ne kireetawo ate ewaka okutondawo omuntu omulala omukozi kati nga n'omukozi bw'ajja ajja naye nga obwetaavu bw'omukozi oyo bwaliwo ng'omukozi tannajja kati nga n'omukozi bw'ajja alina okusooka yeezuule alina okusooka azuule nti kyetaagisa ye omukozi abe n'enkolagana ne mukama we eyamuleeta ate babeere kwegamba nga mukwano gw'omukyalo eyamuleeta nga wanaamala okusembeza mukama we oyo omukyalo eyamuleeta era ne baba nga bakolagana ajja kwongera okumanya omukyalo oyo ate wanaamala omumanya ajja kwezuula omukozi ki ekyamuleesa awe waka akole ng'omukozi waba tazudde ekyo aba tasobola kumanya aba ajja kukola ebitali bituufu ate oluusi bamugobe kati ne mu bulamu bwe kiri omuntu oba tokizudde nti weetaaga Yesu Kristo munda mu ggwe kiba kizibu okuzuula Yesu Kristo okumumanya n'okuwulira wadde eddoboozi lye naffe kennyini okutumanya lwaki yatutonda kuba tulina kusooka ne tumumanya ne tumusembeza olwo tulyoka twezuule lwaki yatutonda ng'ekyo tukijja mu nkolagana naye Mukama abakuume mubeere bulungi mwebale kumpuliriza tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya totya tofaayo yogera ku butuukirivu n'okwenenya yogera ku butuukirivu n'okwenenya nga tokoowa naffe kennyini kuba tujjukire okufa kugwa bugwi enguudo abalala kwe bafunira obubenje naffe ate kwetuyitira yensonga lwaki tulina okutambulira mu butuukirivu n'okwenenya kuba buli muntu ayina appointment okulaba Katonda ku lunaku olumu buli muntu ajja kuyimirirako mu maaso ga Katonda tewali muntu ajja kugenda mu geyeena nga tebamubuulidde ensonga lwaki naye ekyo tulina akakiso kisazaamu nga tukyali balamu ku nsi ne twenenya Mukama atusonyiwe byonna ate ne tutandika buto okutambula naye Mukama bakuume mubeere bulungi mbaagala nnyo